basabye abasomesa obutaddirira okutuusa nga minisitule y'ebyenjigiriza eyanukudde okusaba kwabwe. Abasomesa bayingidde olunaku olwokubiri nga beediimye okusomesa nga basaba gavumenti ebawe omusaala gwabwe gwezze ng'ebasuubiza. Enteesaganya ne gavumenti zibadde tezinnavaamu kalamu konna. Gavumenti yeegamba nti ensimbi zino zigenda kulabika omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Omwogezi w'ekibiina kya DP Paul Kakande agamba nti abasomesa gwe musingi gw'eggwanga era balina okuteekebwamu ekitiibwa. Abasomesa gwe mugongo gw'ensi okulaakulana. Twali ku byakafaananyi ne twebuuza senga tewaliwo basomesa senga eggwanga lifaanana litya. Nga tetunnaba bakaabya maziga twalisoose ne twebuuza senga tewaliwo basomesa eggwanga lyalibadde lifaanana litya. Wabula era Kakande ategeezezza nti ekibiina kitandise kaweefube ow'okuŋŋaanya emikono mu ggwanga lyonna nga baagala okugitwala mu paalamenti basabe ennongosereza mu mateeka g'okulonda. Tukyayagala chairman w'electoral commission aleme okuba ng'alondebwa ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni naye ate omuzannyi mu kisaawe tasobola kulonda referee